Muli mutya. Good Bajitachi. Good evening in Kampala. Good afternoon in Europe. And partly good evening in Europe, but also good afternoon here in the United States in the East, Jetuli, Washington, Virginia, ne walala. Nsanyusa okubalabako mujebale. Mbagala nnyo nnyini ddala ate namwe manyi munjagala nnyo. Muwayo obudde bwammwe n'ebiseera byammwe okumpuliriza. Mukyali wala feno twazuukuse dda ndowooza bukyali ku makya. Naye ffe abali Washington wano bwakedde dda era n'ebintu. Claudia, you're in Zambia. Muli shane abazambia. Muli bwino. Mwaliira abazambia mwenna abali e Zambia abatulaba nga musinzidde Zambia ne mu nsi endala mwebale nnyo bambi mwebalire ddala. Wamu n'abali ewalala ow'ekkobe Nnyombi Ronald oli otya munnange muganda wange bigenda bitya? Sham mulaba ndudde obbawuliza but I'll go and visit them when naba nzizeeyo. Sara Nakato Karungi Mozart abuze ensonga ziri zitya. Abali e India bate beebase n'abali Australia ndoza bali mu tulo. Marcus is in Minnesota. Musinguzi Ronald, how are you Musinguzi? Mugabo Ibrahim, Wendi Sina Tabu, ndi wano mu nsi yammwe mu kibuga kyammwe wano Washington DC. Mwatuuse dda Patrick Kimuli, Henry naye nkuwuliza. Nnyombi ali Dubai, musawo Kiyingi gyebale. Mwebale gye mwetuusaako. Rahma oli otya Kamokya wagamba ki? N'abatwetoolodde Sharon Hamala ali Busiya. Ab'e Busiya bo bali batya? Hudu Wungo live from Dubai. Shadia Kafero oli Doha Qatar. Guma Gasana. Jesh Joy, I'm very fine. Omusana we guli wano naye ate si mungi nnyo nga bwe nadde ngusuubira. Naye n'ebintu bitambula bulungi. Walaikum salam Engineer Hamidu Kawoya oli otya Hamidu? Godwin Taremwa ali Riyadh. Kwe tuli muli mu class mbalaba. Kagame Mozart, Kagame how are you? Mujebale gye mwetuusaako. Stephen Muhozi, good evening my brother. Patrick Kimuli, alhamdulillah Mungu yebale. Nawe yebale kukuuma. Grace Magona ali Croydon. Mugona ali Croydon, kibuga kiri wali mu South London, South East or South. Awo bwe watyo mu Greater London kumpi ne Home Office e Croydon yawo. Nzijukirawo bulungi ku Lansdowne Road awe Croydon. Patrick Ochen, Abakar Katerega, Mukalazi Nasif ali Bahrain. Bahrain bagagga nnyo. Sajja bagagga ddala era sente baziina. Muyomba Davis lwa Masaka Ngando Butambala District. Mugagga wangi Ninsima Beatrice. Kasebe Wellington. Ensonga endeese kangiise mbwangu. Ensonga nange gye mbadde eno n'empuliza ku nsonga y'abasomesa. Luli lwe nasembayo okukola live nabaga nti nali e London ekyewuunyisa Cotton Pamba UK Enfield. Ekyewuunyisa nti bo baali banoonya ate basomesa n'aba teaching assistants. Naye mu nsi yonna tewaliwo nsi ya resolvinze musaala gw'abasomesa by the way conclusively. Kyekimu ku bintu ensi zonna zekitanna resolvinga. Njala tutambula ebintu bibiri. There are two things that have not been resolved conclusively. Ekisooka gwe musaala gw'abakozi abakolera government
kubanga governments all over the world zezimu kuzisinga okusasula obubi okusinga private sector okujjako government z'ensi ezimu nga bw'onolaba ezo eza UAE n'ebirala naye ate era bw'olaba abali mu private sector baba basingako. Kakati tulina education system gye twasikira nze nagamba abantu ng'eyogera ku kintu kimu nti ecreating abantu abalina okunoonya okukolera abalala, not to create jobs but to seek jobs, job seeking. Kakati mu eyo system ne tuba nga twasangawo NTC, National Teachers Training Colleges, TTCs, universities n'ebirala producing abasomesa, technical institutes ezimu producing n'abalala abakola ebyemikono byetwandigambye ebyemikono ebiri scientific wabula ne universities okubangula abantu. I think it is high time we went back and reconsidered whether education system yaffe eri compatible n'ensi kyenoonya. Otherwise ne bwe tunayogera tutya, the government of Uganda will never have capacity okusasula abasomesa n'okusasula abakozi baayo babasawo babaki ku rate eriwo given the current inflation mu nsi yonna. Ne wano balaba bastrugglinga ne London olaba babadde ku buzibu bwe bumu ne mu Europe, but given the current rate of inflation toyina bwonenya basomesa ba arts n'ogaawo babaakoze bubi kubanga kkiriza obagaana nabe ebbeeyi y'ebintu erinnya ate nga ssente ze bafuna tezeeyongera. Kakati kya buntu omuntu omu okunyiigamu ng'alabanga munne gwe basoosowaza ne bamuwa ate ye nga tebamuwadde. Kakati ensonga y'abasomesa ba sciences okubanga baabongeza ezze ejja baliriro time to time kubanga batono ate nga basaavinga society eri mbwetaavu at the moment. The job market kkiriza obagaana enoonya basomesa abali mu science oriented fields ne arts ezitali ordinary. For example, ensi enoonya abasomesa ba fine art. Waliwo eyambuziza nti naye arts ze zitya. Kakati fine art ate yo we yatuuse, it is clustered as a science. Oba bino mubiraba abaana abaasiiganga ebipande abakola animations n'ebirala ate yo kati eri clustered as a science. Abantu kati balabika tebakimanyi. Music is no longer classified as an art. Production of music is a science. Abali mu production. So nga ate omuyimbi ali mu kye bayita performing art. There is a difference between a performing art ate ne producer. Producer mulala nnyo, ali mu performing art mulala nnyo. Kati oyinza okugenda ku TV, for example, mu production ya TV. Mu TV n'osangayo abali mu production. Not necessarily nti basoma sciences, never acquiring the science. Ate n'osangayo akuba ebifaananyi n'ali ku photography. Oyo alina mixed art in performance mu production, ate era nga alinamu ne mixed science. Ninga science gwayina wa mwaka nga gumu, sina munene weeks 3 learning how to operate a camera. It is a science, but it's an art at application. So, government obuzibu bweyina buli bumu nti temanyi na bweyina kunnyonnyola kyegamba abantu. Because abantu basobola okukitegeera nabo nti kakati ekintu bw'oba oyagala okirabira olabira eno ku job market at the tail end nti bw'oproducing omuntu atalina nnyo sciences nakweyiiza mu kyo mwe muli ne innovation kubanga omuntu ayinza okubeera wa art naye ng'alina innovation ate na-employing aba sciences. So sciences si kipya, sciences have been there with us. Naye n'ensomesa yaazo abaana bazifunako bias because of certain reasons. For example, I'll mention but a few. Abaana bagenda okubasomesa physics nga tebamubuulidde lwaki asoma physics n'agenda mu applyinga wa. Oli ne batandika chemistry ne batandika periodic table nga tamanyi na chemistry agenda kumuyamba ki. So nga ate singa tugamba omuntu nti
chemistry ono gw'osoma ye science w'okutabula chemicals ajja kuyamba bw'onooba oli pharmacist oba ne bw'onooba otabula bizigo mu factory oba ne bw'oba otandiseewo okwekolera sabbuuni wo. Kakati abantu abakola liquid soap mu Uganda bano betusomesa ekamwokya na wagwa basomera wa chemistry baba tebamusoma. But you see, that is an applied science. Whereas tamanyi eno chemical gyagijja na bwe bagimixinga nga bw'onoogamba nti abantu bonna basobola okwezuulira omunnyo gwe balya naye ng'oli takimanyi nti eyo kali sodium chloride era nga tamanyi gundi mmeka eza sodium ne chlorine z'ogatta okufuna sodium chloride omunnyo naye ate ng'alina ati gwasobola omukozesa. Food nutrition, but nutritionists, they are scientists. Negwe genda obulaba abantu ababulira ku bantu ku byokulya. Lya kino, lya kiri, lya kino, lya kiri. Not necessarily nti bayingira mu science school. Naye olyaga teekako envendiirwa nnyingi. Zijja kuyamba okufuna obuwangazi n'obutafaali obusobola okuyamba okufuna abasirikale abakuuma omubiri gwo. You'll have more vitamins. Kakati ekye tugamba abantu baffe nti government erina kuyiga kunnyonnyola abantu naye the reality is the job market wetulaga ali mu science and technology naye nowa arts ayina kyacontributinga mu science. Kambawe example emu oli ayinza okuŋŋamba kati owa art agatta ki kuwa science. Abantu abakola kye bayita industrial designs goyinza okuba oli good scientist mu kufulumya eddirisa naye ng'alina okudesigningira eddirisa eritundibwa katale ne colors ezitunda ate artist. Therefore one complements the other, meaning tewaliwo science eyimirirawo yokka. There is no science that stands on its own. Omuntu producing esimu ate waliwo designer amugamba nti ene simu yeetunda namukubira graphic namukubira parent art gundi yesimu eyo namuwa piece ono n'ateekamu motherboard n'atambuza amasannyalaze bonna ne baproducing esimu. So tewaliwo kiri less important naye tulina okukyusa curriculum yaffe ey'okusoma tukole kye bayita combined arts and sciences, kye bayita mixed arts and sciences. And how do we get that? Nti omwana bw'oba omulaba nga ali weak mu zino base sciences, waliwo ze bayita base sciences nga physics ne chemistry, waliwo kye bayita applied science. Kakati mwongere mwena applied science nti strong points ze ziriwa nti alabika mulungi mu geography. Geography is a mixed art and science. Kubanga bw'oyogera ku volcanicity n'ebirala it's a science, but the science of earth. Kyovulaba nti geography oba oyogera ku man and his surrounding. Man ali surrounded by objects ze yeekolera, but also ezitali made by them. Kati bw'ogenda ku environmental science ono geographer ate naye aba yamusoma. Kakati tuyina n'eri bias olinaga oyo akoze geography ne art oyo akoze arts. No, omuntu akoze geography ne art bw'akola combined science actually abeera scientist. Therefore twetaaga tutuuze n'ababyogerako. Some people aboogera mu government cannot even classify what we call the best sciences n'ezitali. Kakati omuntu agenda okusoma let's say nuclear science probably ayinza okuba teyeetaaga nnyo art naye nga ate yeetaaga substance ya geography, formation of rocks, minerals naki n'ebirala. So nga ate yeetaaga ne physics mungi naye ate ye yekka tasobola, talina kyasobola kukola. Why? Kubanga owa nuclear ne bwanajja n'omuyigiriza kale tugeze akola radiology, akola diagnosis, singa bakuleeta nga baagala kukebera mutwe oba n'ebirala n'akuteekamu MRI machine, MRI. Anyone ne bw'aba yasoma arts osobola omuzzaayo n'omuyigiriza MRI machine kyekola nti ekusomesa kino ne kino ne kino ne kino, obuntu bwe tumuteekamu akola bwati. Ku Saturday nali wana, I think it was Saturday, ne mbagamba bannange mutunuulire omuwala ono ow'eggana yagambye yavudde mu fashion
naye within 1.5 months to 4 months kati she's a technician ali mu telecom engineering laying the optic fiber in London in the UK akolera Vobos. Kakati nagamba abantu nti please, it is never too late to even get your skills then nozi intertwiningako ekirala even kyovola nti abantu bava e Uganda najja eno nakola obwannansi naye nga ate bwe yaviira e Uganda bamugaa gwe tosobola kukola bwannansi why wakoze Hegi Islam oba Hegi Divinity oba gay naye wano bo bakugamba no omuntu musomese busomesa on the job nti eno ki nti eno kanula nti ate eno ki nti eno yestandi kubateeka eccupa nti ate eno ki nti eno thermometer nti ebala etya bweti ne bweti ne bweti. Therefore government should be talking about transforming our people. Ne betwogerako bali mu sciences nkadde sciences ezoogerako kati ndala nnyo. For example, if we talked about cyber security, it is a science. How is he going to crack a code? Because cyber security, it's the issue of protecting data, of protecting hardware, computers, the tools, no protecting a communication line. Yes, our science yazimba communication line here. But someone who can crack it, yetaga kumanya coding. Probably mu science che yetaga okumanya is math. So omuntu ayinza okuba nga talina empirical advantage eyo nga ate n'abalala balina bias ku ngeri gye babasomesa abasomesa olumu bakambwe azza okubuuza kuba kati ne mbabuuza mwenna mukyajjukira what is SST ne what is science. The study of living things and non-living. Mwakikwata kuba omusomesa yasooka okusomesa nga obwongo bukyali fresh yakutandikira mu definition nti science is the study of living things and non-living things. Kakati gwani gugamba nti talinamu science mutwe. Omubazi ayinza okuba artist kakati yali ku non-living thing. That is part of the science. Two, wali akola kye bayita data analytics nga analyzing data. Teyetaaga kubeera scientist nnyo. Though kye tulina okugamba abantu baffe mu kubalungamya kwe kujja gye bali ne tubaga nti bannange wabula ensi weeraga emirimu ffe tulina mitono naye bwe tuba twagala okompitinga mu job market ennene tusoosowaze nnyo zino science subjects eza chemistry etuyamba okutabula eddagala, physics etuyamba okukola amasannyalaze ne energy ne power ensi kwetambulira, biology etuyamba mu kuzuula n'okuyamba okujjanjaba n'okumanya obulamu bwaffe nga bwe butambula. Tugambe n'endala nga kati twasomanga technical drawing, it's a science, mbuba architect, producing architects. Naye njagala nkubuulire kakati ba architects bakuba pulaani ki mu Uganda buli omu azimba nga bw'asanze. Ne tuleetera abaana ne basoma urban planning naye nga mazima ddala urban planning is it an art, is it a science? Ne musomesa abantu development studies DVS nga nayo course ku university. So nga ate twanditandikidde education system nga abaana tubabangulira eno. Nze nabalaga nti if we do not digitize our people including teachers, ne bona omuleka nga physics teacher asobola okubuulira nti yes eno ye formula naye mugambe physics teacher gula already yeyo ogigatte. Naye tasobola so nga ate byakusomesa is giving you a foundation to movement of power and energy matter. Naye omugambe nti teacher ready yeyo efudde gikanike. Can a physics teacher in Uganda fix a radio efudde oba essimu? So nabo bali mu physics wa theory. Therefore we need a holistic approach. Si kugambako nti sasulako ono muleke. Ki ekyamazima ba science teachers bali rare batono kubanga aba training abantu sciences baziteekako bias. Number 2,
ne Uganda National Examination Board erekerawo okulowoozesa abantu nti mulina kusetinga bibuuzo abaana bagwe. Kuba waliyo omuntu eyagwa physics nga naturally sinti yali ayina omugwa. Ne mwamu outsporting nga musetinzeeko ebibuuzo tugeze bine namba 4. Naye nga mu syllabus bayasoma enamba 10. Kuro maybe teyazisoma, but that doesn't make that person dumb. Kyova olaba nti obasanga ekatwe nga teyasoma naye nga gyali. Ndeterayo makanika eyasoma physics gw'osanga mu garage. Naye emmotoka ya Professor Makerere efa n'anoonya makanika owa P4 oba yava mu technical. Bameka ba plumbers. Therefore, yes, we need science, but to target sciences by training, kye tuyita apprenticeship. Omuntu agenda azi acquiring by training. Kyovola babagamba one of the best bankers mu nsi yonna eyalidinga kukulira banks ez'enjawulo yali yakoma mu senior nga 3 ya wano naye n'ayingira from lower tiers n'agenda up to the top within 16 years, meaning yasomera on duty. Tulina okuyiga okwawadinga abantu abasomedde on duty so that we encourage people with skills. Kyovola bakakati kankwe obwa waiter ki oba waitress aba yasoma arts oba sciences. What they need you okubeera a good waiter or waitress is the way you deliver your services. Give them a smile, welcome people properly. Now that is a science of management, of managing people. Therefore, creation of that bias tejja kutuyamba tukole kye tuyita integrated learning. Bwe tuba tugamba nti twagala okuproducinga bannansi tusobola n'obba producinga nga basoma Hague, provided basobola okuddayo ne basoma emyaka emirala 2 oba 3, you'll produce them. Era nga ne training gye bafunye bagifunye bagijje. Abantu abatabula langi paint fenna gye tukozesa basomera wa chemistry. So waliwo agambye but our physics teachers of our time kale nze nkayanire bagwa. At least I can tell you nti already when nali eranda wali nafuna contact ey'omuntu ayagala ba physics teachers gwe bogamba of our time okuva mu Africa, and we've signed a contract towards that. The issue is nabo bali mu shortage of science teachers. Naye ate bo balinayo bwe bayita ba teaching assistants. Nga teacher aba asomesa naye gwe n'obeera teaching assistant. Kakati abo nabo balina emirimu gyabwe. Okitegedde? In fact, gundi yaabwe njirina wa. Let me see what they sent me. Bw'obatunuulira. Amazing, amazing. Baina contracts available. Ezimu ziri part-time endala ziri full-time. Sports coaches. Now you can see emirimu egiriyo. Sports coaches, PE assistant, MFL teacher, special needs teaching assistant. Gwokimanyi ekyo? Abaana abalina special needs bokka okumanya nti tolowooza nti bo tebasoma naye alina special needs, maybe ali slow mu kukwata, abalala tebali, you know, abaana abalina special needs abalina obulema atawulira, talaba, takola ki, you know, then abo babasasulira ddala. Autism support workers, because you might be training a teacher naye nga tasobola kusomesa mwana mulwadde wa autism. So senior science technician waliyo aliyo naye nga alina kubanga akola mu lab. Teacher asomesa physics naye ani lab technician, child care assistant, learning support assistant, abo bonna bakola ku ssomero. Therefore, teaching holistically teri meant essomero teriyimirirawo lwa teacher yekka. Essomero liriko teacher, kuliko ba teaching assistants, kuliko bano ba support staff. Abo bonna bali responsible ku mwana avaayo atya. It's not only teachers. Omwana si wa musomesa yekka.
Therefore tuddeyo tutunule. Nze nabagambye, if we do not embrace digitization, ate abaddugavu muyige ekintu kimu wonna we bali. Abaddugavu batya nnyo okuyiga ebintu ebipya. Kubanga bw'omugaa nti nedda muddeyo mu digitizing, kati ntunulira abasomesa abakayanira omusaala. Yes, they have a big point. Naye ne bwe banaabongeza ne baba wa miliyoni 5. In my view, era singa inflation yeyongeranga bweri, era ojja kanganga omugaati gwa mitwalo 2. Era nga kisigadde kye kimu nti oyina sente nyingi ezikyesinga goods entono. Meaning the real demand, the basket of goods and services, bosobola okufunisa sente zo ziba ntono. Sente tezirina value. Uganda will only be able okukompitinga mu nsi eno n'owulira sente zo nga naawe ozifuna nga tuyina kye tutunda ebweru. You must export and get foreign income. And for me, the cheapest thing we can do is to export human resource. Naye eri expatriate nga ate bakolera mu Uganda, and that can only be attained through technology, digitization. Kamba example, the world is in a shortage of 2 million people mu cyber security. 2 million. Ninge ekyamazima, cyber security experts bonna bakola remotely. They don't actually need you at the job. Kikutwalira emyaka 2 oba gumu depending on your speed. Kati mwaba maze university nga tonnaba kweyunira genda bweru nakola ki oba kuba kyeyo. Yes, buli omu aba ne disadvantage ye. Mujje, we will train you. Nabaganze ntandise free trainings at least tufuneyo abantu ne bwe tunaaweza abantu 1,000 naye nga bamanyi okukola cyber security. Company ziri wano. I saw the guy who runs this hotel, Wendy. Musajja ava Vietnam. Amazing brain. Nebo bali mu kurunninga zino chains. Naye mubuuziza sebo wakola ki? Nangamba I'm a mechanical engineer. Ndi mu technology ne hotels nzirunninga. Ne muga what? Nangamba zino chains zetuyina eza hotel weziti ziri 14 of them. It's a guy from Vietnam. Ne mugamba, how old are you? Nangamba I'm 74. Naye omusajja akyayimiridde yeegolodde. Ne mugamba bino bye bya technology wabiyiga ddi? Nangamba nga ndi 66. But I make a lot of money. Naye abantu baffe tayagala kukyuka. Eyali omusiizi wa langi asigala wa langi. Bw'omugamba kolako ku kino ekirala tayagala. Kakati abantu baffe banguyirwa nnyo okusaba. Naye bw'omuga nti no, yigako ne ku kino. Nogamba abazadde muyigiriza abaana kompyuta eno gye tujja teri agenda kuwa muntu wo. Teri agenda kuwa baana. Eyo government tegenda bagulira kompyuta ebyo mulekerawo gibibuuza. Buli omu responsibility yo ku mwana wo. Ate naawe responsibility kuggwe. You can change course and career at any stage. Technology erimu ebintu bingi. Kyekiri kyembadde ngamba oli nti bw'oyingira tech n'omanya basic literacy, computer yeno bagikola bwe bati kino bakiyingiriza. Kati awo buli omu ajja kukyanolinga owa designing agende mu graphics, owa digital marketing adduke wuwe. Buli omu agende mu field ojja kusanga owa medicine agamba ate nnyina kye nazudde. Nefe abantu balowooza technology is just the basic application gy'oteekako. Enkya tujja kukola, I think the day after tomorrow, live ne Professor Njoroge kubanga yavudde Michigan ajja. But you can see ne one there is a lot of contracts that you can do. Abantu abali homeless okubajja ku makubo tubasomese. Digitization. The governments are happy with this. Kubanga waliwo abantu abagenda mu drugs not because bali bazaagala, but it's because bali tebalina kyakola. Their minds were not occupied. At least I'm happy. Many schools have started embracing this. Punch on harder. Kubanga abaana baffe ne bw'ona omuweerera bino byonna ne bimala n'agenda n'afuna degree nga bwe muzimanyi mwenna. Agenda kuviiramu awo. Whether omusomesa ye bamuwongeza oba tebamuwongeza, those disparities zijja kubaawo. So abasomesa baffe
whether babongeza oba tebabongeza nze njagala mbabuulira ekintu kimu. It's you to change your lives. If you want free training to become scientists and artists, the quickest way is technology. Kwe kuyiga digitization, okuyiga computing, ICT is a branch of tech ekolebwa abali mu arts as their bases n'abali mu sciences. It's not only ababakola STEM, zebayita STEM subjects, sciences, technology, mathematics, engineering and mathematics. No, si bevo bokka. Bayina kye bakola, bayina ne kye batakola. So, njagala okubawa that dream, that guys, mwena abali eyo, be inspired that ne bwoba osiba nviiri, you can change at that stage. No sigala ng'osiba enviiri. Opportunity eno bwejja, ejja kutusanga. Kambabulire ekintu kimu. Waliwo kye bayita business process outsourcing. Business process outsourcing, companies ziri wano zikwata abayina assistance, technical assistance ne capability, abali remote mu nsi endala ne zibawa emirimu gino. For example, company ngeya Apple eyagala okuwa abantu abakola technical assistance. Bw'oba wagula essimu oba laptop ya Apple, waliwo wabeeyina ekizibu. Kati n'okubira Apple offices bakuchanolinga mu centers ez'abaana bano ng'atudde tugeze Uganda naye nga bamusasula milioni 12. Kati gw'omusomesa teri ajja zikuwa. So ng'ate eno koosi eya computer engineering ya myezi 8. Myezi 9 ng'olina diploma eyo. Kati oli akube ng'otudde mu call center eya technical assistance, bakubuuze, oli akubuuze nti oba computer yange efunye troubleshooting oba efunye virus eno, omugambe nyiga wano ne wano ne wano ne wano ne wano pap. Naye ng'essaawa z'otuula omwo bakusasula ne bakusasula tugeze $2,000 ne bwe luba 1,000 oba 1,500 ze milioni 5. Nezo sente tezigenda kusanga ng'oli ku 1+1 2. Ne bw'onooba oli musomesa wa sciences, government ya Uganda egenda kuwa milioni 1 ku milioni, ne bw'ekongeza ne kuwa milioni 3 gw'onoosobola okuweererako abaana bo. Meaning mujja kuba musaba increment etagwa. We must look for alternatives. Germany yonna banoonya bakozi naye abantu b'omugamba yiga olulimi omuddugavu ekirimu okuyiga yayagala byakiggwa leero tuweerewo kati ezange ziriwa. We want quick solutions. Kyovolaba n'omupiira gwe tusamba bakuba bapakuka kudduka ku ggoolo, omuzungu azimba ne bapaasinga pati paka ku ggoolo. Ebyaffe bya kipako kiggwa leero. There is nothing you can get from kiggwa leero. Kambawe example. Why are Africans performing very badly in mining? Golowooza obwongo tetubuyina. Mungu yatumma ekintu kimu kyensaba Allah atuwe ng'abaddugavu, patience, obugumiikiriza. Omuddugavu si mugumiikiriza. So ng'ate amagezi bagayina, obwongo babuyina, naye ne bw'omuwaayo akantu katono nnyo bwe kati. Wabula omuzungu buli kyakuwa wanaasooka training. Naye omuddugavu gy'ayagala atuuka aganye nkikolerawo. You cannot. Nze nasanzeeyo omuwala munna Uganda bino tabiwuliriza nabiwuliriza nanga no I channeled to cyber security afune $20,000 ejja $. Nendowooza yakola gay Uganda yangaawo nalebo siina budde bwa abo siina budde because abantu ne bw'omugamba tategeera. Kakati saasira munno ye yajja ku kyeyo ne yeerwanako asoma wabula abali e Kampala bamuga tuweereze sente. Tuweereze yawo sente. Munnammwe yeerwanyeeko azze eno yeefunidde empapula ze azzeeyo okusoma kuba wano buli omu omulaba atuuyana kangende nnyongereko kano kakoosi bongere okunsasula obulungi naye abali e Kampala olina waawo $300. Bannange no. Nkubiriza abantu abali ebweru oli bwagamba noonya sente mugaya ngenda ziweereza wali genda osome.
kakati kasita gamba yeta sobola kusoma nga naawe omuddamu omugaanange zenfuna nsomerere naye abantu ne babeera eyo kakati munange ono yazimbye ekigere aba yakawona ne bagamba ono bamusanzemu amazzi mu lubuto ono aba yakavugira ati nti ate ono yagudde mu kinnya okugulu kwamenyese. You can't enslave abantu bamwe abajja eno because nabo banoonya survival. They cannot be your slaves. Kyova olaba abantu abali eno batuuka ne beetamu abali e Kampala ne bajjako n'amasimu. Omwana yakagende Dubai yakatuuka bwati bamutandika tuweerezeeyo gundi yafiiriddwa waliyo olumbe luno waliyo simanya ki bwe yali tannagenda tewaabangawo kwabya nnyimbe nene babateeka under necessary pressure kwegana omwana n'akola byatandikoze. Abantu mubateeka mu kifo ky'okuba encouraging nti akati kootuuseeyo tiyeyongerakokko naye afuna encouragement mu kifo ky'okubasaba ssente abantu mubasabe nti amuto waali wano nti kati mutrainingeyoko mu technology nti kati mufindingire yaawo degree just yosasuleyo tuition asooka. Ezo visa bazigaba eza education visa naye buli omu atuuyanira bino ebya visit provided oli asobola okusupportinga wano n'alaga nti asobola okusasula kwega mweyongereko ekyo. Nino osanga omuntu ali Dubai onalebo nyamba ntuuka ntya wano mbagamba nnyo please teri ayagala kutwala mu nsi ndala nga tolina kyogenda bagattako nabo bannaffe mubasaasire owulidde. So njagala tubeere ne mindset eyo yadde tu evolving okuva ku basomesa but mindset yaffe nga nayo teri mu bino byakyana kimpadde kigwa leero kafubutuko era leero bwe kitagwa abantu baffe tebaagala mazima. They don't want the truth. Omuntu abagamba amazima oyo nga bamwawukanako. Omuddugavu agenda na mulimba amulimba namugamba enja tugenda kifuula kikole bwe kiti kyova olaba bababbiranga nyaawo ku paaka abafuusa kano kalengedde kano mulimu kano temuli osangawo baddugavu. Naye no oli agenda ku mulimu bamugambye otuuka saawa emu ng'omusanga mwani akalengedde kyandu. Nikwegamba kati omwana n'afuna ka visa atuuze ka project agenze Dubai oba agenze Katobe Saudi Arabia ate naye ne mumufuukira ekizibu. Mukitegedde akola emitwalo 8 gyokka naye buli kizibu muto wandi tasoma gundi bamugobye kakati ne gundi ne batuuka okujjako amasimu ne beekweka. Guys mbegayiridde ne bw'oba omaze degree nze nabateddewo inbox line yange come back we retrain you tukuwe course gwe jangu just na laptop at least tukuwe alternative then slowly mugenda kulaba ebintu nga byekola mulabe ensi gyegenda okuinvestinga mwenna mulaba ensi gyeinvestinga wali mu science and technology anaye science and technology ali ku internet of things IoT naye oli bwawulira ekigambo IoT n'agamba oba boogedde ki tusobola okikunyonnyola nga luli bwe nabagamba nti omuntu bw'anaaba anaayibeera digitized tudemysifying computer eno ng'abaana bakyali bato oba nalabye essomero ki abaana bwe beekalakaasizza bamenyemenye computer oba lyabaddewa ne ŋŋamba kuba omwana tagimanyiimu value tamanyi value ya computer bamala gakwata bakola computer lab ne baziteeka eyo abaana olwekalakaasizza bamenyemenye computer. Ebintu bino mbibabuulira it's up to you. Bannaffe Abannakenya batandise okudduka bannaye Omunnakenya talinda gavumenti yini muzigo yangu ntabeba omuddu owaffe oba banaatuwa oba banaakola ki oba banaakola bwe bati no move on. Gavumenti bwenajja enaatusanga okay tukitegedde tegenda tugasa kakati olinda yaki gwe weerwaneko wooli woolabira omusana
don't worry, gwe weerwaneko ennungi gy'oyagala ejja kusanga naye nayo tegenda kutwala kola mu Bank of Uganda cyber security section nga tolina mpapula. Kati kambawo example, banks zino zonna zi JP Morgan employing companies handling information yaabwe. For example, mu e-waste management buli myaka ebiri bafulumya computers zonna. Ne remember computers ezo zibaako ebyama. So company gye bagiwa okuzimenyamenya okujjamu useful gundi n'okujjawo data yenna okulaba nga teri trace. E-waste management fe tukyali mu kuyola kasasiro wa bikuta. Wano companies ezikola sente ziri mu e-waste management. Endala ziri mu data analytics prediction. Waliwo company yakava kusayininga ne US Department of State okusayininga nabo contract okulaba nga ebabuulira ennyonyi zaabwe ennwanyi engine zisobola kukola bbanga ki era ziriko faults ki bazifixing, and that can be only studied through an algorithm ya technology. Ekyo tekikwetaagisa kubeera nnyo mathematician. Yes, mathematicians crack codes, are very good at math. Then innovators see opportunities. Kyovolaba nti company eyateke esobola okubeera nowa software engineering, nebeera nowa graphics, nebeera n'omulala ne marketeer. So abaana tubulina bayigiriza at this level okumanya nti yes, kati waliyo conflict in the world. How can we talk about the disruption in the supply chain? Kati company okuinvestinga naawe eyina okumanya nti kikyenzije Uganda nti emmwanyi mateeka akyagafuga Uganda nti emmwanyi baziwa omuntu wemu aweggalawo bugazi ngega tuguleze Rwanda oba tuguleze Kenya oba tuguleze Ethiopia. Why? Kubanga akatali baka monopolizing. Naye omuntu agiwe ebyo byonna ye expert, so that emanya supply chain. Uganda eri landlocked. On top of being landlocked, yes, ine mwanyi nnungi naye yakolette yateetayo agreement ekiwa omuntu omu emmwanyi. Do I invest in such a country? No. Why? Tiri predictability. Kati omusajja yali yajja okukola square miles 10 ez'emmwanyi nga ye ayina idea nti ajja kuba ayina gwa supplying, agenza okuwulira nti ate government eyagala ziwa muntu omu, meaning a country with unstable laws is not good for investment. Naye oli aba akikola abanga atatadde mu magezi mutwe. Olina gamba nti country eyo nti baddira ne bakyajinga apps. Kakati bobo charging VAT ku usage of applications, then I don't know banange. Abantu baffe ne bo bagamba nti mutegeera oyagala abantu bo by innovating apps. Kati singa buli nsi charging VAT ku application ya app yo, bani abagendo zikozesa? Technology is heavily beneficial when consumed free. Nyekati teri batuddeyo kubagamba nti no, buli technology bomuteekako cost ey'okumukonsuminga nga nnene, benefit tozifunamu. Kambawe example. Mujjukira edda nga simu card tusasula service fee ow'omwezi. We had less people. We had less people using phones nga waliwo service fee. Bwe bajjawo service fee, abantu bangi bagula lines z'essimu. Kubanga oli omugamba nti wajja kubaawo monthly charge. So nga ate kyali better okwata obusente obwo obuteeke ku airtime pap. There were more phone users nga tewali service charge. Therefore, abantu ina kubajjamu mpola but cumulatively. So, ebyo byensobola okubagamba, of course nti buli omu ajja kutegeererawo. In the world Katonda ffenna teyatuwa kutegeera kwekumu. Mubaamu nga bwe nabaga nti bali abaawulira ne baga nti sami ina waaswa ina tuwulidde naye tuganye.
abo Katonda nabbi abaga nti abo nabo nze abatonda abatategeera kati obalekerawo. Ne Samina Wantwana tuwulidde naye tutegedde naye kati abo bebajja okuba abasumbuye era mu nsi kuba later on bajja ne beetonda awo nalebo tubitegeera ebintu bino wali watugamba naye ndi mu kubonaabona. Naye kati nze abantu mu nsonyiwe mulimu abajja mu inbox Honorable Mpaayo era abo answer yaabwe bagimanyi eri standard sigabanga bamagezi. Ayagala sente genda, ayagala amagezi weegali. Okitegeera? Therefore it is up to you. Kyekiri kye nagamba nti let us invest in not having crowds and numbers. Crowds and numbers are less beneficial bwe zitaba productive. Nabawa example nti South Korea ina 53.7 million naye ina GDP ya 1.73 trillion dollars. So nga ate India ina 1.3 billion people naye gross domestic production yayo ebintu byonna byefulumya nga bonna bagase bafulumya 2.5 trillion, meaning enamba yaabwe ennene tebagasa. Indonesia ina 400 million people naye ina GDP ndowooza teweza na trillion emu. So nga ate South Korea 53.7 million people bye bafulumya production yaabwe eri waggulu. Chovola banti femo technology we concentrate even if the numbers are small. Abagezi ne bwe baba batono bali bajja kugoberera, it's just a matter of time. Kubanga bo bambi abantu ababa mu crowd bana abagoberera, it's just a matter of time. Gwe toberanga kukusomero lyo mwana naayitawo naawe mulo omusomesa naye gwe tova mu kiraaso olw'okuba waliwo ekyana kikawuula ekyawe muddo omusomesa gwe genda maaso. At the end of the day, the end will justify the means. Era byosanga ebyo nakiga Honorable ndabaamuko wano omanyi byagaana nayinza abamu mbaatulira ne mugamba yes ngenda kuyamba naye wali muweeyisa bubi mu ssomero mwali muweeyisa bubi. So abantu abamu balowooza okweyisa obubi ettima jealousy fitina, because for us when we come out with this information is to help. There are people abali Rwanda, abali Tanzania, abali Kenya, elsewhere, but when we come out in our native languages, listen, there is opportunities here. Kakati laba shortage yaba cleaner. Daniel Dungu, you're upgrading on software, that is good. We'll be having ezo chats ne conferences. There are conferences when you have various invitations mpitirivu and it really taking up precedence. But I can tell you, we must create our own platform. We must digitize our people. Lwaki zino companies zonna ze mulaba IBM, zonna ze mulaba Microsoft, Google and others zaagala nnyo abantu babeere digital literate, because abantu babana tebamanyi kukozesa gadgets zino tebajja kubayamba. Ne bw'omuwa essimu nga tamanyi kyagikozesa, meaning business ya technology ejja kubaira ki edda emabega. So byebyo byembabuuliddeko leero nti people must find alternatives. Yeah, I know my teachers, you'll say kino ne kino ne kino, but even if they enhance your salary ne baba wa million 2 oba 3 kale mwenna ne baziikolizinga era mujja kusigala nga muli beetaavu. Therefore Abaganda bagamba ke weerimidde kakirambegeraako, emmere gye weerimidde esingako mbegeraako gye bakubegeddeko. Kakati tugende ku kali ke weerimidde. Kati gavumenti yokka wetasobola kuyingirira wamu is technology, kubanga awo si yeeramula ani akola omulimu, emirimu giva bweru n'ogikola. Ba accountant mukimanyi kati auditing ebitabo ebya company eziri e Singapore. So sigala ng'osoma accountancy ne bw'oba oyina diploma, the issue bo bali baagala ky'osobola okukola. Otegedde? So tutambuliraawo, technical support, call centers, ebintu ng'ebyo. Kati mugezeeko mubenga abakuba helpline ya Emirates Airlines.
ogenda kulaba ng'essimu ekutwala India akuddamu aga this is Nimsha, how can I help you? Kubanga egyo emirimu baagigaba gyali outsourced. Naye Nimsha yandibadde tofuna ku mulimu gwe kuwuliza nga talina laptop na gadgets hearing devices na kumanya gikozesa. Then nakubuulira nagamba nti booking gundi eri bweti ne bweti ng'oyambye. Kakati ebyo bigenda ne mu medicine. Few doctors will be able to interface with the people. Kubanga we have few GPs and abayina specialities ba consultants. Naye ajja kulekerawo ebibuuzo interfacing ne machine. Oba okubire gwe tuyita third party nurse akole eye triage. Eye triage kwe kusooka okumanya ebikwatako. Then yamufeeding emugundi ng'omusajja atudde America. Omusajja akuwa prescription omuweereze sente. Agambe nti yes, okusinziira ku tests zino z'okoze ne zino nti oyina obulwadde buno ne buno ne buno. Waliwo ambuuziza nti ataasoma n'akola atya. Teri muntu atasobola kuyiga. Twawula ebintu bibiri, okusoma n'okuyiga. Everyone can learn. So nkubiriza omuntu yenna gwe kasita oba ng'omanyiimu kaaliifu be kayasa lunako oluzungu ABCD tibwe gamba ayeyo ba yeno ne boba wasoma Luganda provided osobola okusoma fe tujja kusomesa ekyuma. Abaana bana abakanika essimu zino ku Mutaasa n'ewalala tebaasoma ebyo mumanyi nti computer engineering no. Eno ogenda bugenzi ne weesomesa obola abasinga mubasanga ne YouTube bumuwe ekizibu ng'agenda ku YouTube yamanya kusumulula na kujizaawo. So waliwo agambye nti all computers should be tax free. Nakyogerako mu parliament, I lost that debate. Kuba limba gamba zibeere 5 or at least 3 years. Kubanga tesobola ku affording ampya. Bannaffe tebaakiraba mu value. But that's all we have. Obanga coach w'omupiira kozesa kyoyina. But I can proudly say at the moment at least tutuuse mbaana 1500 betuli mu training. Era by August mujja balaba mu boot camp. I'll proudly show you mulabe videos, the pictures. At least in the future if we can train singa bano tubajjako omwaka gumu ebiri netumanya nti tuproduce nze ba software engineers webati omwana n'ava mu senior fongo already ayina diploma abali mu senior 6 vaka ne mubatuweereza mu myezi 9 n'afuluma nga ayina diploma. Okiraba wagendera okutandika degree ye abamu bajja kuba ba applying for scholarships and it doesn't matter wavudde mu ssomero kyoba ki. Ejo vacation yo gomwana wa senior 6 no wa 4 osobola gikolamu ki. Okitegedde kubanga abasingawo we babulira kakati bwe babatuwa mu eyo vacation if we can get as many as possible we train them. Bana abakyala ba leave home mothers ne boba wakoma mu P7 we can do it. Ne boba wakoma mu P4 it doesn't matter. Nawe inakyo osobola okukola osobola okukanika gadgets zino osobola okuwa technical support osobola okudrawinga graphics. Tujjamu ekirungi ekikulimu is what we improve. We must make sure we get the beauty out of you and improve it. So twatandikidde ku bakyala and you'll see the trainings. We'll upload them about training. We'll give slots to about 500. Naye nange Monsasire nja kutandikira wange mu Kampala n'emiriraano. But anyone who wants to train, we shall help you, give you this apprenticeship. You train for 3 hours, noddayo n'okola emirimu emirala gy'obadde okola. Ne bw'oba obadde oweereza mmere, come and train, ddayo oweereze emmere. Ddayo tukuwa assignment, bw'oddayo eka gikole. So tova ku mulimu gwo guno gw'oyina, naye ne guno jangu oguyige, kubanga ensi gwe yeetaaga. Then abalala tugenda bachannelinga mu different languages. Nti tukusomesa kino, naye ne tukusomesezaako olulimi olulala. Kubanga job market eri vast. Nti gwe tuyambe oyina oluzungu nti yeeyongerako oluspanish nga tiikejja. Already oyina oluzungu yadde osoma computer Spanish. Gwoyina kinti ne mu luzungu siinaawo nyinawo Oluganda gweyiga oluzungu naye ne computer yino. Nti ate gwe nti gweyiga Oluwarabu olukakase
n'oluzungu luulwo walusoma ne computer, so that bwe babayita okubeera abasomesa ba ICT ba programmers naki mu nsi z'abawarabu mwanguyiza abaana baabwe mubasomesa mu luzungu ne mu luwarabu, then ne tufunayo abalala kubanga okugenda mu cyber security eno yonna gye tuli you must understand many languages, abamu n'okuzidikoodinga, abamu ne bamanya olujapan, abalala ne bamanya oluchina, abalala ne bamanya olufaransa, abalala so nobeera ne variety y'abantu nti job market bwegga nti anjagala software engineer amanyi olujamani nti Germany yeetaagayo abantu 1,000 nti baabano abaana ne batuula e Uganda basavinga German market, bano basavinga Spanish speaking market mu South America n'ebirala bwe bityo. So temutya kuyiga, nze ndi wano naye neesomesa Oluspaana, soy para español. Si mi amos Muhammad Nsereko. Okay? Ebyo byonna n'ogenda nga wuliriza 1, 2, 3, 4, 5 n'ebirala. Naye ng'ebyo byonna kumanya nti obwongo tebukoma. Njagala tukwate bakadde baffe bano abaritayalinga tubasomese so that tabeeraawo waka nga talina kyasobola kuyamba. Omuweerezaayo akasente naye n'omuweereza n'akalimu. Balekerawo okugula amawulire so that taata bw'omuweereza kompyuta kwasomera amawulire ge n'atambula n'okumanya ne batawukaddiwa kuwulubala. So waliwambuziza how do you help people in Dubai? Abaana be Dubai bangi abali positive towards this, but I think abana embracing online will give them a chance. Naye it's also difficult olumu okubeera online kwokka because mulimu ebintu byolina okuyiga practically, but those who prefer online we might carry Zoom classes for you. So just state that I'm interested, put your number, you will be contacted. Nadala Dubai, most selling thing is cyber security there because UAE yagala kufuuka hub ya technology mu Middle East, and I think it wants to draft itself into the new Silicon Valley. And of course there can only be one Silicon Valley in the US, but that other alternative, because of the distances ezili mu US n'emisoso, so yagala ya attracting brains from Africa, Southeast Asia n'ewalala. And that is the vision you can see from leaders, you know. Kubanga kati technology company bw'oba ogiguddewo UAE bakuwa emyaka 2 eja residence automatically. I think yemu kuzina waivers. Bw'ogulawo company mu UAE eri mu technology, you get that waiver. Yeah. So nsanyusa okubawuliza, it might be too late in Uganda. It's about 9 o'clock. Naye Wendy, maybe if you want to say something, you can ask for an invite. You send a request. Nyumyeyo n'abantu omu 2 naye no bukyali misana era n'omusana gwakira ddala. Washington DC, we support e-learning and distance. Yeah, Asha Namanya Gambi, we support e-learning, but we must train it to the people. It doesn't come just automatically. Like, if we want to digitize, to get training abantu okubeera digital. If they know how to use these digital platforms like Zoom, n'ebirala, then tusobola n'okuintroducing our national policy nti tukola ennaku 3 mu office, ennaku ezisigadde 2 from Thursday ne Friday we work remotely. Ne tukisa ne masomero nti abaana bonna basoma ennaku 3, kati ennaku zino 2 ezisigaddeyo ne basoma remotely in a digitized way. These are some of the innovations that we must come up with. To embracing a digitalization, digitization of the way we work, because we must do it. First, it reduces the cost of work. One, to working remotely from Thursday and Friday. Netubanga tukola Monday, Tuesday, ne Wednesday. Therefore, kebe payment, ngo inakozesa electronic payment. Nga ne banka zikola half day. You can only move money electronically. So slowly, you integrate everyone in the electronic world. Mukitegedde kyemba gamba. Slowly,
First of all, kuba environmentalists mujja kuba musaze costs za carbon emissions. Pollution tebaawo kubanga teba nyingi. Wednesday ne Thursday abantu tebagenda nnyo mu kibuga. But muba mukikoze automatically because what is the biggest attraction abantu okujja mu kibuga? To get government services. Kati mube encouraging from Wednesday, Thursday okuzikolera online. Even if it is transfer of documents, even if it's payment, please do it online. Nebobo sasulira passport. Obagamba no office will take up that. Nebobo sasula musolo ku URA. Use the electronic payment portal. So slowly abantu bajja kuba forced okozesa mobile money, okozesa e-banking n'ebirala. Then n'abaana basome remotely ne bwe baba bali mu kisulo. Mubaga not stay in your dormitories. Buli omu akwate gadget ye. Tuyina wifi asome. But teacher tebajja kubaawo ku ssomero. Okitegeera. Oba teacher n'abanga asobola okuba nga yamisinze lesson emisana n'abasomesa mu prep nga teacher yatambudde ne bateekawo projector. Teacher n'aconductinga bulungi lesson ye nga taliiwo. Era ne bamubuuza ebibuuzo n'abibaddamu. Just kubateera mutwe gwa teacher ku screen n'abasomesa. The difference nti teacher abatatuddeewo. Waliwo agambye banking in Europe eri electronic. Honorable gula w'essomero tuyambe otugulire essomero. Mbalaba mulajja na ku ssomero but ebintu byonna mbiteekinga process by process. We will get there. Opening for your school, we will get there. But njagala nnyo kye bayita inclusivity. Kubanga bw'oggulawo essomero kitegeeza oliyo b'osibirayo. But I want kuba wali abalina bias mu kigambo school. So twagala bino ebintu tubisomeseze mu communities. Ku kitawuluze Emmengo. Mu community gundi Kamwocha. Mu community Nakawa. So that n'omuntu w'akatale avaayo najja. So, kino ekintu kye mulaba is such a revolutionary idea that if we carry it on together, it might take long, 1, 2, 3, 4 years. Naye by 2026, bwe tubaayo ne ba software practitioners oba abantu abali mu technology eri practical nga tuweza abantu 5,000 mu Uganda tujja kuba tuyingiza not less than ng'ate sente ziva abweru kumpi akawumbi ka $, nearly $1 billion ng'eyingira. Kitegeeza tuba tugaseeko ku economy. Kati bwe tukula slowly A teachers, B to teach, C and D, ne mugenda ne muweza abantu tugeze 1 million mu myaka 10. If you have 1 million people abasobola closing in gaps, abalanga bali mu cyber security, abalala bali mu data analytics, abalala bali mu graphic designing, kuba technology, abalala bali mu biotech, ng'abana abakola biology neki bali mu biotech bazuula ebintu bwe bityo, abalala bali mu fintech, aba finance, ebintu ebifaananako bwe bityo. Ojja kgenda okwekanga Bannayuganda tebakyetaaga ku exportinga bino bye mugamba. Singapore terina mwanyi ze exportinga. Ne economy yayo GDP esinga ya East Africa combined ng'akasi kali bwe kati. Number 2, we should reduce taxing abantu ennyo on their profits, because if we want companies to come and invest in Uganda ne sente zaazo zirekawo, to take out corporation tax, that was my proposal, ngeringa 10% of 5, meaning ne company eri wano mu America ejja kugulawo branch e Uganda ngigamba abo ogula share zange zigule Uganda, oli asasule $1 billion ogula company eno, Uganda esigazeeko million 10, twala ntono naye ofune bangi. This is what Dubai is exactly doing. Ne Uganda gwatayina kyayina nobeera ne corporation tax ya 30%. Nti nze mmaze okukola amagoba gange ntunda shares zange nti government ya Uganda bw'oba otunze million emu giweeko $3. Yakuyamba mu kwewola, yakuwa amasannyalaze ga bwereere, mazzi ge gaba ga bwereere, oba abakozi be batambuliza bwereere. Esooke kusabe 30%. Nti wafunye nti Munnayuganda baguze kampani yo $1 million emu, Uganda giwe $3 aga $. Kakati zino emboozi toyinza zisanga mu baagala kubikuka kukyakala.
zino z'abatono, is a selected few. Awulidde abaagala ebyebbinu kubiguka biki kukyakala kiba tekisoboka. So those are some of the ideas that we can share. Of course abantu baffe baagala bya kinyumo, abaddugavu teekawaawe music mukube mubinuke mukyakale, but that is not sustainable. Yes, it's a good part of the economy, but tereeta nnyo productivity. It's at the consumer end. It is less productive. Mbalaba gundi zammwe. Okay. Kamoga. It is less productive. So those are the few things I can tell you. Wana Kamogo gamba ki? Wana Kamoga gundi yammwe eri slow internet. Wana abasajja bagenda ku 5G. Kamoga jebale. Kale mukama wange, assalamu alaikum warahmatullahi. Yogera nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Yogera nnyo. Ogamba otyo bwekitiibwa ko nalebo. Eddoboozi lyo liri wansi. Ogamba otyo bwekitiibwa ko nalebo. Yogera nnyo. Eddoboozi lyo liri wansi. Eddoboozi liri wansi. tebakuwulira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam, naye tebakuwulira. Your volume is too low, Kamoga. Maybe Terezo ojja kudda, work on your volume okomewo. So ebinjagadde okubabuuliramu okubayitiramu bannange, maybe njabawo omukisa a few others, but when you come through, please speak very loud. Mbanyumize about metaverse. Metaverse, of course, metugenda. Metaverse ye virtual world. Virtual world metugenda okukolera ebintu nga to interfacing n'abantu. Ekyo kiva mu kibayita artificial intelligence. Meaning ojja kuba oyambala virtual reality glasses nga bino glasses. Sebo. Hello? Hello. Naye eddoboozi nga siriwulira. Yogera nnyo taata. Hello, Honorable. Hello. Hello, yogera nnyo. Hey, Honorable. Eddoboozi. Kale yogera bo bano bakuwulira. Ndowooza eddoboozi nze nate mba sirifuna bulungi. Maybe because of the differences in the speed. Bano bagenze dda ku 5G. 5G technology ate ffe tukyali ku 4G o LTE ewamu ewalala bali ku 3G. So kati kyova olaba nti waliwo lapses. Waliwo abadde abuuza nti nze mumpulira bulungi. Maybe let me a second. Ndowooza mumpulira bulungi. Waliwo abadde abuuza nti metaverse. Metaverse is a big project, Mark Zuckerberg n'abalala, but it's going to come in the next 10 years. Kiriza oba Ghana will be having more interface with machines than people. Ekyo kiva mu kye bayita artificial intelligence ne machine learning. For example, mwabayina iPhone, muwulira kano ke bayita Siri. Siri, tell me where this place is. Nekuddiramu, the address is so and so and so. Siri, where is Uganda? Uganda is located kati ekyo. That is machine learning combined with artificial intelligence. Ensi egenda kutambula etuukaawo. Meaning, in the future, bwe tunaaba tetuli connected to high speed broadband ya internet eri 5G, ffe tujja kuba tulekeddwa emabega. Oba mumpulira, tujja kuba tulekeddwa emabega ng'ensi. Therefore, kyetaagisa okubeera nga one, tusomesa abantu okubeera ne technical ability. But two,
tuteeka omulamwa ku buildinga expanding one optic fiber but two also making internet accessible and usable. Kuba osobola okutwala internet ekalamojja oba mu kifo ekirala oba tugaye kabaale oba ebutambala ng'abakozesa essimu ku internet bali bana, meaning the cost of moving the infrastructure is so high. Tosobola twalira abantu babiri no spending a millions of dollars otwalira abantu babiri omukutu gwa internet oba muntegedde kyegamba. Therefore kirina kusandika na digital literacy okusomesa abantu okukozesa emikutu gino okozesa eno computer. Essimu eno is a personal computer and it's portable. Era kwokikakasiza nti bw'oba ogenda okutypinga let's on WhatsApp genda ku typing ekisooka okujja wano bw'okoonako bagiyita keyboard ejjako keyboard gy'ofuna wano wansi ye keyboard y'emu gye batypingisa ku computer, meaning eno computer wane wasigala screen ye monitor, tukiganda waza abantu bagaye TV, then wane wali emabega we wali battery, we wali motherboard, we wali networking, we wali ne camera. Bwe bayandibadde nga laptop, simanyi kambagereze ku laptop endi okumpi wano kanzije nkibalage. Laptop eno gye mulaba, laptop eno gye mulaba, eyina bino wammanga, so kenzijeko ebiriko. Good. Mbalage. Okay. Laptop wogiraba eyina kino ye keyboard yaayo. Mugiraba? Kati mwenna kubanga sina computer eri nnene naye luli nagibalaga nga ngibasumululira mu program. Eno laptop eyina keyboard. Kakati computer ennene yabeeranga ne ki keyboard. Then nebeera wano wootambuliza wabeeranga ne mouse ne bagikwata ne bagiteeka wano. N'obeera n'eno ye monitor ye screen yo kwolabira amakulu nti ono akola order bw'aba waitress. Negenda eno emabega kati gye bayita systems unit gye mwayitanga CPU kiri ekinene bagikwata ne bagizza eno emabega. Bwe bagizza emabega ne faani yiino kubanga erina okufulumya empewo. Kakati munda muno mulimu motherboard ne mubaamu RAM waayo ne mubaamu processors zaayo zonna ne central processing unit ne hard drive. Kakati byebimu kati computer eri gye baafuula ne bagikwata ate ne bagifuulamu iPad. Kati buli technology bwa advancinga wabaayo ne innovations. Meaning bwe tuba twagala abantu baffe bayige bino tuyina obidimysifyinga ne tumulaga omuntu nti osobola okusumulula ekyuma kino n'okizaawo nga tatya talina phobia eyo nti kyaba akola science bokka. N'omuntu eyakola art kino kisumulula n'okizaawo. Mwe mundage badijja abamixinga music ewammwe baasomera wa sciences ne baproducinga ne bamixinga ne music. Therefore ne ku ssimu eno kankulage nti era eba personal computer. Kambalage ku ssimu eno simu yemu assuming yene simu. Okay, if I'm trying to type endetera keyboard, ogirabye keyboard eno nefuuka screen monitor eno emabega ne wabeera nga weewali biri byonna. Okitegeera? Kakati olaba keyboard eri ku ssimu eno bw'otunula wano etandika na leeta Q, A, S nga bwe muziraba, Z n'ebirala. Tunulira ne keyboard eno ebeera ku computer. This is digitization. Ndowooza mugiraba keyboard yemu following same pattern, letter Q, A, S n'ebirala. Meaning your phone is a computer in its way.
So if you want to learn, first demystify it. Kati nze already wendi, I can open up a computer, nenkulaga data wava, nenkulaga kino, nenkulaga networking, but it's not long. I'm a lawyer by profession. But I've transformed myself into what I want. Choyagala okuba kyekole kyefuule. If you give me a phone to fix it now, njisumulula nenjizaawo nenkugamba nti wano ne wano wabadde wakubanga motherboard eri muno. Yerimu kati oli ayinza okugamba onale bayogedde oluzungu ate motherboard kyeki. Motherboard yebanga skeletoni omubiri kwe gubeera. Kwotuuza ebyuma bya kompyuta eby'omunda bino by'ebyebweru monitor kyekyenyi. Kulabira obwongo kye bugamba. Kakati motherboard ate kwe bituula. Kakati ne mubaamu munda omwo mu motherboard CPU, Central Processing Unit. Kati CPU ze mubadde muwulira nga baga nti zigenda kuba nzibu, computer zigenda kulinnyamu ebbeeyi. Reason kubanga supply chain eya gundi ezo materials ezizikola ze tuyita semiconductors ne chips bazikolera Taiwan ezisinga, ate China esthreatening okulumba Taiwan, ate endala zibadde zikolebwa Russia. Meaning bwe zibaamu ne disruption, computer ebbeeyi ejja kulinnya. Emmotoka empya zijja kulinnya ebbeeyi kuba zirina computer bwe zitambulira. Parts z'ennyonyi zijja kulinnya. Parts za train kuba kati buli kintu kiri computerized. Therefore, ebintu bino bye mbagamba nti it starts with you. If your mindset egamba nti koma wano, wojja okoma. Naye omuntu yenna weerwaneko ffe tukirabye eno pipa 60-70 bazeeyo kusoma. Gwowaasa tu okaayana kyowaana. Go back and transform yourself. So, ebyo bye njagala okubawulira kkiriza obagaana, it's something that is fundamentally transformational. But it starts with you demystifying. Housewives can be computer engineers. They can be technical advisors. Neosigala ng'oli waka olabirira abaana n'omwami n'ogenda n'okimangayo abaana n'ebino n'okola. Otuula wano ku laptop yo n'okola support job, n'okola cyber security, naye ng'okola remotely. So musajja wange Rastaman Buganda Kingdom, nkwagala nnyo naye nga bwe gambye nti kati mbadde njagala kuwumbawumba eno lunch time nange ngende nfune ku lunch. Naye nga mbawuliza, I think waliwo nje badde njagala kubawaayo chance, but the biggest problem eri eno I think is the problem of sound. Sound yammwe sigifuna. Honorable, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I think. Hello? Hello, Honorable. Mbutuufu sound sigifuna nze. Honorable, ndoze simyo gwata sound ekiri wuwe. Sound ndoze eri wuweyo. Naye nga abalala bawulira. Naye nga nze nkuwulira. Abalala bawulira, but nze gw'obuuza ekibuuzo siwulira, tunaakola tutya. Anyway, nja kudda, I can even create, nja kudda nga tuline Professor Njoroge enkya tunyumyemu, but mmanyi waliwo abali ebweru abaagala okuba ku platform. Nina be nayambye e UK n'enconnecting abaana baabwe directly kweri company gye nabagambye Vobos. I think they have started like 6 of them. Kuba zo advantages ziyina nti ato training abakusasula. Kati ffe ekyo tetukiina. Kati lyoyina lyokasuka. Kati lyetuyina katutandike n'eri. So mbaagala nnyo, tujja kunyumya emboozi tebankadde. Nja kukomawo wano. Mmanyi obudde buyise, Uganda ziri ssaawa 3:2. Abantu baagala kgenda kuwummulamu. Mpozi nga mugamba nkyuse seeti endala ngeno yeetakola. If you still say nkomewo nkuwulirize, ngenda kujjako eno, then I change with another set. Twagala okuyiga 88.8
CBS FM.